Nengo oyogera nga ino obusungu ku mutima. Anize. Wapi? Kiki yakola? Ande kati otumuveeko naawe. Otege tudde ku muziki. Kuba nze kati mukuba muziki yamanyi. Nawe mukubye tune. Wamukuba zimani matiyo yaluwulira. Kati ze mukuba muziki disiko ku disiko naye aleeta akayimba ke. Tolaba kaleke yaleeta akaboni ni Afrika. Tokiraba nti abantu bakagoba. Otegedde. Nze nina endongo yaye naye aleeta endongo ye. Connection nalukoze video mugiraba yafulumye. Movie nga kati everywhere. Ane big eye obadde olina oluyimba olutambula husband material. Tolufiisiza. Ate mbange nakoma ku olwo. Sebo nze ne music machine. Ndita music obudde bwonna ndi music machine. Husband material namuleeta era akubye kati adominate nze wonna. So kati namugaseeko connection. Saagala kuzikiza. Husband material tomukiza na kufuna nomination oba award yonna. Asobola okufuna ne bwe libadde ne bubeera ddi okitegeera. Nenze nganze machine yange ya music tayina kulinda. Nokubanga abantu mbaleetera music every time okitegeera. Olimba lwakabi abantu bali bakusaba ne remix. Remix ogigabye otaddeko connection. Remix application zikyaliwo nkyasitunulamu ne team yange tulabe. Application z'abaagala gundi remix ya husband material nkyatunula mu request zaabwe tulabe. Ekitegeeza ekyokuluposhe nga luvuddeko kingana kusigala nga eggaali yeetambula kati eggaali eri ku connection otegeera luli abaagala remix fe luli era lusigala lwange lwa big eye kati eggaali yo ekyasonga mbere. Yesebo twogere ku luno oluyimba ani aluwandiko olwa connection? Nze. Inspiration yava kuki? Inspiration era ava ku mbeera gye mulaba abantu mu nsi tebagala connectinga bannaabwe. Abantu beefudde bazigido. Tebakonekitinga tebagala so ng'omuntu olina okonekitinga munno ngamba kwekyo kyoba omanyi otegedde na connecta ku kyaba amanyi bannange temulina na fake friends okitegeera. Don't accept fake friends. Omuntu talina kyakugasa nga akuli kumpi nga talina kyakwongerako okitegeera. Ensi kati yakwekwasaganya kwekogamba yankwatagana kwekonekitinga mu ngeri yonna kuba agali awamu gegaluma ennyama yaman. Mu post gye wakola ku Facebook wagamba Eddy Kenzo totuwa connection. Ne mu luyimba erinnya lye walijjeemu. Olimba ate kati obubaka okitegedde era gwe bukwatako yenna aba akimanyi nti bumukwatako. Oli eyo nga naawe oli obaani yes oyo ye ensi ekimanyi otegedde enzikiza ekimanyi naye nga abantu bangi era abalina enzikiza ku bannaabwe bangi eyo bazigido bangi eyo okitegeera bangi eyo. So kati gwe bwoba oli zigido nga gwe olaba nti gwe olina kuba kimu oli selfish ku buli kimu lukukwatako. Naye mukulu yavaayo n'agamba nti woba oweetaaga connection munoonyeeko oyanjulire ensonga mu maaso ge. Wanoonyako Eddy Kenzo? Muganda wange omuntu nga wanzikiza era abeera wanzikiza. Omuntu nga wanzikiza abeera wanzikiza mu buli angu era aba wanzikiza obudde bwonna okitegedde. Ate omuntu time etuuka nga how can I say like everything kina time ekituuka nga tekikyalinda okitegeera. So ekyo twakigezaako sinze nze kabangi ekino kikoma okitegeera. So kati mwali mu ggwanga lwaki tomunoonyaako? Eyo saagala tugendeyo nnyo omunoonyaako mbu kati munoonyeko mbu kisaawe akuwe connection zoyagala. Ate obazaagana luli zinagenda leero olaba zaagana luli nga tubonga. So kati zinajja leero nga tetubonga. Big eye omukulu oyo mwali mubonga nnyo naye Eddy Kenzo ki ekyabatabula? Obuzibu bwava ku ki? Gyomubuuze ki ekyatutabula? Ambuuza gwe gweni naye wano ekyatutabula akimanyi. Gwe gyomubuuze ki ekyabatabula? Ye ayinza okuba takimanyi naye okyogera kadajja kitegeera. Bw'anaaba akwesiga bulungi takikubuulira. Kale byali byekuusa ku ki? Gojja kumubuuza era ku ffe naye gojja bimubuuza kubeera obuuzizza nze. Mukazi
ajja kumubuuza sente bw'atali kubuulira njinja kubuulira twagezaako yagano tugamba gwe tugambe ajja kubagamba bw'anaawulira nti ayagala kubagamba kwali kuzimba mutima ng'azimba omutima igwe ogwaki lwaki toyogera kyeyakukola ajja kubuulira nga tomubuuza omumanyi gwe mubuuze kiki ekyabatabula ajja kikubuulira bw'anaaba akwesiga nnyo naye mukumuviira wamusiibula oba yalaba bulabi nga toddayo mukumuviira wamusiibula yalaba bulabi toddayo okumuviira wa mwali mubeera mwenna egyo emyaka giyise naawe egyo emyaka giyiseewo nnyo nze mbadde emyaka mingi nga ndi independent egyo emyaka gyali mingi tubadde emyaka mingi nga alibe nange ebyalo anti yakujja ekazo yakujja ekawe babagamba nje mugamba abuulira amazima ababuulira amazima mujja mubuuza amazima kubera bino byabadde nga ki mumugambe nga abeere wa mazima mubeera yonna yonna mugambe ezigira abeere wa mazima kati gwe yali abaddeko ne muyimbi muno ne mufuna obutakwatagana abayimbi abali abakolagana biki bye balina okukola obutafuna butakwatagana nga gwe ne Kenzo kati bekonekitinge beyagalize okitegeera tebeera ganzikiza okitegeera aye tebeeryamu nkwe yakulyamu olukwe Kenzo anize nkugambye balekerayo kweryamu enkwe byonna mbikugambye tebeera ganzikiza bekonekitinge tebeeryamu nkwe ate berespecting otegedde naye ngaoyogera nga alina obusungu ku mutima anize wapi kiki yakkola andi kati otumuveeko naawe otege tudde ku muziki kuba nze kati mukuba muziki yamanyi naye omukubye tuni wamukuba zimani matiyo yaluwulira kati ze mukuba muziki disiko ku disiko naye aleeta akayimba ke tolaba kaleke yaleeta akaboni ne Afirika tokiraba nti abantu bakagoba otegedde nze nina endongo yaeka naye aleeta endongo ye ndongo ku ndongo byenzikiza katwekube muziki lwaki temutuwamu batu yamanyi naawe ate tasobola naawe kitegeera kuba ate nze nyimba nnyo maani aleeta boni ne Afirika abantu ne balugoba noyita azibani matiyo endulu ne ziraya mateeka azibani matiyo osobola omweteekako ate waleese luno olupya connection nze nteekawo ennyimba ezo bbiri husband material ne connection aba alina kuleetawo ennyimba nga 3 awo aleeta nyimba kina nyimba ki zisobola okompitingako ezo yazimanya ennyimba ze okitegedde zigido alina obuyimbayimba bwe wamanyi bune ennyimba 2 ateekawo 3 owayo oluyimba luno lutegekedde ki connection olubalamu ki luyimba lw'abantu kulwagala kulubayimbira yonna era kati nga natandise okuba nti nduyimba gye nduyimba batandise n'okulugula yes gamba nti ku weekend enewedde naluyimbye nendumala abantu ne bajja nga balugula nduddemu okitegeera so bakuba nti olumu nga olaba nti bwe mba ndumaze mba njagala ate ngende ku nnyimba eziddako naye mbasa nakyakola era ndubaddiramu abaga remix tebakufuukira obuzibu nga bebakufuukira ku husband material olwa connection bajje ntunulemu ndabe aba remix nabakwasa Simon yabakwasaganya esebe munene w'omukibuga aba remix yabakwasaganya era buli aga remix ya husband material ngayagala mu kolabo abe Simon ne owai olimba video nga mutindo ani yakute video agikutte Frank J that is J live era ye yakola ne husband material concept y'obukando yabadde etegeeza ki bayira yogera ku kande ezo concept ya kande eyo mjetegereze kande ezo ndandika ne kande emu nenjikoleza otegedde kande emu eyo negenda ngekoleza kande ki endala ngekoleza kande eyo makati awo yatuuka nezikira okitegeera bwe yazikira olw'okuba yali akuma ku kando zino endala yo yennyini negenda nekoleza ku kando ki emu ku ezo ziyakuma neddamu nekolera buki
buto naye nga buli kanda ezo bwaziraba nga ngenda nzikuma bwe nti ekitangala kyakoma okweyongera mu vidiyo nga bwogiraba okitegedde era ku lasiti olaba nti vidiyo yalinga etuuse nga light nyingi webali nnyo kitegedde buli kanda wezibeera ennyingi ne light ebeera ki nyingi okitegedde ate ne kanda eno eyazikuma naye teyazikira okitegeera ne bwe yazikira era walaba yalina weerina okukola ki okukoleeza kuba erina we yakuma which means esigale yaka always and forever because yakuma okitegeera so era bwolaba nti vidiyo eyo esembyayo kigambo ekigamba nti a candle loses nothing by lighting another candle tena kyefiirwa mu Luganda nti era neweba yakugwerera keba ekumye kandi endala oba tekumye eba erina okukola ki okugwerera naye ate newegwerera ngaeseewo ligas light endala tewajja kubeerawo kizikiza so kyekyo omusajja nga wamuwadde obubaka that is the message in the video ekyo kibeere kyakuyiga eri abantu bonna naye olowooza obubaka obyo omusajja yabufunye nga lwaki tabufuna aba yena okubufuna akasembayo kuba abeera ku nze ng'alaba ebiseera byonna akasembayo wasemba ddi okwogera ne Kenzo sijjukira awo kati sijjukirawo mu mwaka oguwedde mwayogeramuko sijjukira oba nasemba ddi okwogerako naye abeka yajjukira ojja kumubuuza ajja kukubuulira kale abawagizi bagamba akagamba akasembayo tusiibule bawagizi bange mwenna gye muli mbagala nnyo mbakooneramu nga munkooneramu bale kunkooneramu everywhere gye tubeera era mugende maaso nga mwogera okunkooneramu mwenna nga mumbongako eyo mumpa hype everywhere just omuziki mugunyumirwe mwana nze mbawo omuziki nkyagubawa all the time big eye always and forever mwena muli wakabi mbagala nnyo connection twe connecting anko connecting nolya connecting oli tufune ekitangale ekyamaanyi mu Uganda one